kwasa sente nesimu kwa kifaananyi tewali muntu bwenkwasa sente cash nkwasa sente by EFT electronic transfer tosobola kufuna sente by fraud. Akati sente gavumenti zereeta ez'abayiibi ez'abannabitone era bazifuna era buli yazifuna kukola office tebazifuna kuzirya ekisookera ddala. Akati badijje tebaddamu okwogera kye batamanyi badijje na bamiliyoni 10 bakole office. Ragadi ye Makalos bali mu gurupu yaffe eya DJ Council okutuwanga updates but ever since that time tebogeranga nako. Leero bwe twaraising voice yaffe n'alyoka ajja n'agamba tuli disorganized and things like that naye ng'ate mu organization zonna n'okwetegeka okugenda ekkulu fe abamu abaasooka nayo ne Bebekulu n'atuyamba nako n'atugamba naye muli ku ki ne tumugamba Bebe tuli mu kuorganizinga wano ne tumuwa ne update nagaa kale bwe kiba kyekyo naye kanjira mbayambako wano ku ground ndowooza ppaka naye bwe yawulira nga birimu enkokola birimu okusambagana nasooka naye atulekamu because talina ngeri gyalwanagana ne muyimbi munne ku bintu bya sente. So leero twasabye Ragadi atubuulire what happened ku sente ezaffe because ekitongole kya NCF kyafuna sente bali balina ku distributinga sente ezo mu bitongole bya entertainment ebyenjawulo ffe tetwafuna wadde na 10 ng'ate twateekamu n'obudde bwaffe ne transport yaffe ne tusindika representatives ew'omukulu Sale but unfortunately sente tetwazifuna ng'ate bifaanana ebyafuluma nga bakutte ne bots batulaga mbu abalala bo babawa ffe nga badijje tetunafuna bakulu ba NCF n'abamiliyoni 10 bakole office bwe tebakolanga office balina okuvunaanibwa gavumenti ya Uganda kubanga bampa sente nziwe associations zikole offices not money to eat miliyoni 8 anti lula kyenkugamba tebawa badijje bokka miliyoni 8 zigenda mu bantu bonna. Tuna 61 associations buli association at least enna okubeera ne 10 million ekole website abadijje bajje ne basayininga bonna bannemulodi basayininga. They signed for the money and they took it to make an office. Balina okukola ne website and what I did buli gwe nawa sente ezo alina acknowledgement alina contract yasayininga zinagiwa 60 million olwokuba nti umaze na office mu Uganda yonna tiringanga bano abantu abalala balina office ngeri Kampala. UPRS nagiwa miliyoni 2. Kakati bwekwata associations 61 n'ogamanyamu miliyoni 8 Uganda n'ekikyamu omuntu okukeera kubata n'agamba nti miliyoni 8 zizi miliyoni 8 mbeera nazo ku akawunti zange zakulya ati miliyoni 8 bazimpa kugamba nti abantu bakole offices. Akati gavumenti wetuuka okubayamba bamanyi we babasanga. Njagala mbuuzemu aba press mulina ujja mulina ejawo zinakwata sente mukulaakulane sente zibakulaakulanya we muzirya mumugano kulaakulana. Kati munnawe kwata 10 million divide by 800 by 61 associations buli omu ajja kufuna ekitono ennyo miliyoni 8. Ati bw'okwata associations ezo buli omu ng'omadde 10 million weetaaga 81 associations katona kirala kyokoze. But the 61 that we have twakwata sente zandibadde ez'abantu abangi those are 60 million zetwawa UMAS kubanga UMAS in associations nyingi so bajjeko 10 million zibawa ejjinja Embarara Embale bakole offices. Kiringa njagala kikugambe kuba munezi naye okubala akati bwe badde nga chairman owa National Culture Forum abantu bano ababadde banoonya bonna babadde bajja naye buli muntu olw'obuluvu olw'omululu sente zobadde bayambe bannaabo bewandiise bo baagala bazirye sagala bateekako nnyonooza boze nilidijje there's nothing I don't know ate abantu ababasumbuwa just kabondo k'abantu batono nti what I want EFD nja ziteekayo mu mawulire n'akawunti namba nateeka sente bino tuliwo okuyamba abantu tuli awala abantu abafuna sente they have to sign an agreement bino bintu si byakwogera bwogezi
abantu kwaliko Patrick Kuloba, kwaliko Nassa. Njagala kwogera ate bigambo bingi. They received the money to make the office. I don't know what they did. So they want to bring a different picture. Abantu afunye sente bakola film bati bannayomba. Uganda Film Network nabawa sente. Abawandiisi b'ennyimba nabawa sente. Sina somero gye ngenda kudda kuba ku university nsuubira tuli free okukola kyonna kye twagala. Tebagenda kuŋŋamba nti zino enviri zijjeko bazikole ki. So nsuubira emba maze form 6 mba nina right emala okukola kye mba njagadde mbudde mwe nkyagalira. I'm so proud of me. If someone comes out and criticizes me because of me, sijja muwa matwa ate sijja kiwabudde kuba me am proud of myself. Nze ne Shiba yeye. Kitegeeza wagenda mu studio n'ayimba abayimbye nga ye. Nange olwira n'ennyimba mba nyimbye nga nze sobola yimba kya Shiba kuba sinze Shiba. Ami nyimba kyange. So if literally people balina your bias because nti oba nazzeemu TNS, so they think bw'obangenda kola bya Shiba obangenda yimba bya Shiba. But I sing me, I don't sing Shiba. No, me I'll keep on giving you music. Ngamba ones, I'll give them me. With time they'll come to accept that this is me. From Rahma Pinky to Pink Official, Rahma is my name. Sobola Jejjako. And Pinky is my stage name. So just we simplified it. Kuba omuntu kiyinza omumenya ogamba Rahma Pinky ate kiyinza oba very simple ng'omuntu agambye Pinky. It's my favorite color. Nsobola okwambala color yonna endala, but I'll have pink on me because color yo nga yo njagala. Mama wange, she's the proudest parent. She's happy. Good music, new music, EPs, albums, everything. Kyonna ekinasobola okugyayo career yange nekigikula nti y'amaanyi. Just expect surprises from me until mostly. Sina baluyimba lwonna. Yes. Sina luyimba lwonna bye. The song I have is mine and the writer yalina issues. Maybe writer yalina okuba ne issues. Kuba ate ne writer talina nnyo issues given the fact